Kyagulanyi balina okusooka omuwagulako agamu ku magulu ge agamuyimirizaawo naye ng'ekyo tekikolebwa banopu bokka ne sisitimu ya movement esobola okukikola neeteeka wano ssente neega nti ani oyo nti madaada ku ttaka tetumwetaaga omulala ani naye ku ttaka tetwagala naye nga si bo tabaagala nti bajje bali nti babalinako fitina bakulyetingawo gap y'entalo mu sisitimu yammwe era entalo jja ziwulira tugenda okugenda okulonda akadanga nga independent eri eno mpitirivu nga bwegenda okubeera eno kuba wonna independent ekiri mu NRM okirabira ddala mu nupu kyayingidde dda buteekwa kuba abadde baggyeyo empapula abadde basunsuddwa okuva ku regions mu division ezitali zimu baatuzza olukuŋŋaana lw'abannamawulire nga bakaawu bazibu ate eriyo abakakasa dikaadi zaffe musajja agamba bukyaŋŋambawo wano bakansiba emirundi 6 n'olwala lulu baalugjamu kakati guzze wano bumuwa mutya kaadi oli mumuwadde kaadi yakasala eddiiro okuyingira ne mu kibiina ekyo nno nakyo kiba kintu kibi nnyo waliwo abakyogedde nange ku my side sikibuusa kati nga bola bwentunulira bano bonna nakuganda abantu abasinga obungi banoonya kaadi nagenda kufuna mirimu naddala kati kansala KCCA 90% abasinga obungi they are going there to get money. True, that's the truth. Gemazima genda wano gwobadde ngamba owerubaga chairman yabayitamu ati nga mwe musingamu namba mulina bakansala Lubaga yonna chairman wa movement abayitamu atya nenga akubiriza olukiiko speaker wa kati ebyo byammwe KCCA ebiro byonna bimulwanira muwoza bagabo mwalere gwe nakivu mwagwa ani yagumuwa nga mwawangula Kampala ebitundu 9 ku 10 byayitawa nga wayitawa kati ebyo byonna the system government zejjekola ki mubajja mubeeramu abaabwe mukyokubiri abaana baavu nnyo nakugamba nembugereza kulega wamala bino byonna kubyogera tubyogera totuukangako mu maaso ga mmeeza eri ekyo kituufu sajjaga wamala kiki nkubidde ebbanga ddene buzibu ki yogera society eyo gy'olimu naalyagadde ovaeyo ddene kubanga bayinza n'okukuyira asidi olaba bwakukyusa weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 7 noti 724 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nti omuntu akula n'olabanga gwokuziza mu mbeera embi nekubera kumuyamba kyova olaba omuganda akugamba nti baba babuulira owaboobo owomunaku okola ki okutotega webale nnyo baali bategeeza ki mwana wange tetubakikola nga okimanya ate yo litafaayo gubutagikola kati mukoyo muntu mulamu fuuka oyo banga tumulabidde wano si mubi ajje wano akole wano agenda okutumalira ku kyalo nga yeheeri wammwe yabakulira ku kyalo yabasalirawo mutigana kudagala ti oli yoyo kakati ebyo byebimu ku bintu naye tusabire abo bagudde aboogedde ebintu bingi nnyo gundi yagamba atya wano ogira statement ya Katongole yagamba muveyo mukoleki alwasin Katongole siti Katongole lero yagamba nti simanyi mutuviire muki alina statement yakola ng'alagira nga bwaga nti mutuviire mu batawagira NRM muviire abaki abantu kakati aliwa Seeke toliiko bakubye ettale MP toliiyo abadde akumanye President Museveni is moving out ogitegeera gwogenda okusanga ku mulyango gwobadde osinganawo emyaka emingi Kisingi yaza bakulengera sing come abaliwo abuuza oyo mu India ayagala ki aliwo takola ki takyakumanyi ku geeti awoza mu India ayagala ki naye ng'obadde mu system nga gwobadde contributingira ki kati kirabika ogenda Kalangwa mukwano gwange nnyo mpangadde naye ebbanga ddene Kalangwa mumanyiko ekintu kiri kimu ebintu byamwogerako simanyi oba bituufu oba si biki oba si bituufu nze ebbanga linamala ne Kalangwa yali musajja mwesigwa nnyo era Kalangwa nga ye muntu n'olwaliro kyenkakasa ne bwe mba nina sente nga nsiŋŋanye Kalangwa nga nawe ndaga era gwe nziwa mayanja nga oli ne Kalangwa gwe sikuteresa sente tonyiiga mutabani nesikuteresa sizikuwa oziwa Kalangwa bulungi nnyo kubanga mumanyi ebbanga twabeera naye nze mmanyi Kalangwa nga mwavu nnyo nga akima sukaali owa tukima sukaali akima sukaali ekinyala mwambi bamuyitanga Ali Sesanga Kigaji nga yenna yafuna tenda y'okutukuza sukaali naye nga Kalangwa azze nga talina sente agamba Ali njagala sukaali bamanyiganye nanga Medi tikka sukaali wa Kalangwa omutwale nenvuga luule nenjikubawa ebugerere nenvuga ey'okubiri negikuba ebugerere naye Kalangwa talina sente zasasudde naye nga musajja mwesigwa asasula tewaliwo NSK naye bino byentegeera simanyi byajja biti oba bituufu oba si bituufu byempulira ebyamataka ebyaki byonna I didn't know what's happened kuba omuntu munnaye tomanya abantu bakyuka naye nga bwe nkugali n'olwaleero nze ku kyemumanyiiko siyinza zikuwa Kalangwa yazitereka ndizisanga kuba mumanyidde mu kiti ekyo naye bw'aba yakyuka it's very sad is very sorry naye nga teyali muntu mubi yogula bamukubye naye amaanyi abadde alina mangi mu bantu bonna benneewuunyiza okukuba ye Kalangwa Kalangwa abamukubye be bano abalondesa omanyi bano abantu bano abalondesa obalaba nabo balina abantu bebakooye omanyi bw'obeera mu bitabo ebirungi ku ofiisi ezisooka ffe b'oyitako ntetusanyuka otudde olina kwolinze walopinga ddabote baganirowooza leero munafuna sente anti Kalangwa azze era omulabika temuyinza ate zibaddewo naye nga bwayingidde katulabe naye sente bazirese muzikola ki muzirabe ebisawo biyingidde nammwe mukulu abayisi abakwange naye mba mukyaliya huhu andikoza neyingira muli mutya abataka mujebale kati ona badeideyi bafe akuga nti naye olowooza munafuna akantu anti ayingidde mugenda okulabanga ebisawo biyitawo kakati no bakulu waliwo ekikyuseemu ndowooza tujja bakubira amasimu kakati abo bali mu kiti ekyo bayinza okuvootinga Kalangwa out byebigenda okubeera mu nuupu mu nuupu abantu bagenda kukaaba amaziga ge batamanyi batandise dda we tuba tudda batandise dda kubanga
Kyagulanyi balina okusooka omuwagulako agamu ku magulu gagamuyimirizaawo naye ng'ekyo tekikolebwa banoopu bokka ne sisitimu ya movement esobola okukikola neeteeka wano ssente neega nti ani oyo nti madaada ku ttaka tetumwetaaga omulala ani naye ku ttaka tetwagala naye nga si bo tabaagala nti bajje bali nti babalinako fitina bakulyetingawo gap y'entalo mu sisitimu yammwe era entalo ojja ziwulira tugenda okulonda akadanga na independent eri eno mpitirivu nga bwegenda okubeera eno kuba wonna independent ekiri mwenalemu okirabira ddala mu nuupu kyayingidde buteekwa kuba abadde baggyeyo empapula abadde basunsuddwa okuva ku regions mu division ezitali zimu baatuzza olukuŋŋaana lw'abannamawulire nga bakaawu bazibu ate eriyo abakakasa dikaadi zaffe musajja agamba bukyaŋŋambawo wano bakansi b'emirundi 6 n'olwala lulu baalugjamu kakati guzze wano bumuwa mutya kaadi oli mumuwadde kaadi yakasala eddiira okuyingira ne mu kibiina ekyo nno nakyo kiba kintu kibi nnyo waliwo abakyogedde nange ku my side sikibuusa kati nga bola bwentunuulira bano bonna nakugaa nti abantu abasinga obungi banoonya kaadi nagenda kufuna mirimu naddala kati kansala KCCA 90% abasinga obungi they are going there to get money. True, that's the truth. Gemazima genda wano gwobadde oŋŋamba owerubaga chairman yabayitamu ati nga mwe musingamu namba mulina bakansala Lubaga yonna chairman we movement abayitamu atya naye nga akubiriza olukiiko speaker wa kati ebyo byammwe KCCA bino byonna bimulwanira muwoza bagaba omwalere gwe nakivu mwagwa ani yagumuwa nga mwawangula Kampala ebitundu 9 ku 10 byayitawa nga wayitawa kati ebyo byonna the system government zejjekola ki mubajja mubeeramu abaabwe mukyokubiri abaana baavu nnyo nakugamba nemugereza kulega wamala bino byonna kubyogera tubyogera totuukangako mu maaso ga mmeeza eri ekyo kituufu sajja aga wamala kiki nkubidde ebbanga ddene naye buzibu ki yogera society eyo gy'olimu naali agadde oveeyo ddene kubanga bayinza n'okukuyira asidi olaba wakukyusa olwakuteekateeka ebyekirekera bye mwakolanga mutta abaana gundi akuwanisa eno bwamala okuwanisa eno byonna agandi kati eno yekyati gy'olina okutambulirako basawo ne bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya nze muzzukulu wa Gamu nga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lya Uganda oba abakuliridde mu myaka abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi eddagala okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano emmere ebikozesebwa emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lya Uganda okuwangaalira abo abawangaalira mu bitundu bino Mukono Namataba abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo bennasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina
tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonetinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira okubabudaabuda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso kugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo obuyambi bwo obw'ebyuma eddagala emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda ey'enkya kwago nzire bwanasigala nga tafunye ekifo kyonna n'ekintu ekituufu kyetaagisa okwogerwako. Nze siwakanyangako mu bintu byonna kyensinga okwetaaga ogw'omwala gwe nakivuba ogwagala nnyo bagukole. Naye lwaki KCC tegukola? Amutasinga KCC bugagga. Yes. Eno government. Tekisoboka. Sente zagenda okukozesa iza za bank. Why don't you do? Okubala okuliyesoni y'abantu okwogera kino amu kwa kati jjukira KCC omwala gwammwe mwe mutuula ne mwisa pulani zammwe ne mukola omwana esente weeziri. Kati mwagala mutya ono atuuke n'okugenda atuuke n'okuwemuka awe mune n'omukulembeze omukulembeze atuuke n'okumenya amateeka. Yes. Agabire omwala. Yes. Kubanga okumenya amateeka. Yeah, true. Ge mazima. Tali supposed kugaba mwala ogwo ng'aguwaani. Naye mmwe obunafu mu bwa KCCA n'okunoonya obusente obuli cheap mwe muleeta bino ogwo tegwetaagisa kozesa amuti tegwetaagisa nakubeera nti gwali gubaddewo for that long. Omwala weeguli amazzi gasobola okutambula musobola okugukola obulungi embeera weeri esobola okukola. Lwaki mulinda ono agukoze wajja kulabika bulungi mu bantu ajja kulabika bubi? President Museveni alabika nga lwaki yamuwa kubanga ne paka yadi yagimuwa plani yagimuwa nga asayininga. Bantu bajja kuleetawo ebibuuzo taleka okwebuzibuuza naye yaani lwaki kuba sayiningira yekka ate asayininga ye president. Ate asayininga ye president yaita amutuukako atya. Kakati ebibuuzo bwe bito bijja naye nga mu KCC mwe mubikola ki? Yes. Ebifo ebyo mubikole mmwe aba KCCA. Ono agenda okukola ekifo tasinga gavumenti yammwe buki bugagga no. So ebyo bye bintu ebiriwo naye nga jadde byengalye mu ggwanga Uganda teka kumwewuunya ajja kubaawo nnyo. Nyarukwaga aluddewo nnyo okubeera nga yasuulwa dda. Yakugamba twamuteekamu ki? Yajja agira ebijegerejegere ebikola ki? Bamuteekamu amazzi naye abadde musajja. Lwago nze saagala temumunyooma. Entalo zaazirwanye. Ate zisinga nga ntuufu. Era ebintu byonna ebimu ng'abigamba ne bino byabaliko olwaleero. Statement gye yakoledde ewa Kyagulanyi tuuza abantu boolabe yabadde naye amukuba musumaali. Ogwo musumaali gwadde gulumba principal butereevu. Nti bakansala abo be baagaba kiri. Tebayinza na kyegaana abo basimanyi bazahara. They can't bajja kujja boogera ebintu. Babyegaana bagamba nti gwayita wa
babyegana byayitawa baleme kwegaana walaba ali mu kakiiko Segona nga abuuza oli wa infrastructure yagenda kimwali kubanga mukuba abantu buli nnaku nga bazimba ogwo omwala gwazimba awo yakuzimba atya mu maaso gammwe mwali mugenzeeyoko ebibazo ale babibabuuza mwasirikayo kakiiko ebyo na Lukwago yaba abireese kubanga Lukwago yafuuka omubi mu KCC fe abajja okunoonyamu ssente Lukwago atufuukidde ensonga buli akasente kwagala okuyitayo akolaki azibikirawo kati bakasa tebayinza kuba nti baagala Lukwago tekisoboka ne bwe mbeera nze nkwagaza ntya sajja atugale tuyite yatuwe ataana ate oyagala tuyuza naye nga ne bakansala nabo tebatudde bingi bye bajjayo batandise dde okugjayo empapula nti omukulu azze naye ate be tukwatira mu bubbi bw'ettaka lya KCCA ate lofaamu ye yeebawolereza ate yajja n'atugaa nti lofaamu mutegeere ekintu kino yes mutegeere ekintu kino omulimu gw'obwalooya mulimu gwa bukumpanya kasitoma obusoma obwalooya okujjako Lukwago mu mugambe ave mu bwalooya addeyo asoma obwa dokita profesono y'obwalooya lwama lujja nankubuuza wassa omuntu ti omuntu namuse eye profesono wamusootya n'atandika okubaga era naga nti omusango guno tetujja kugusinga naye tugenda okulaba towanikibwa kalabba ekyokubiri ofune ekibonerezo ekiri maximum gy'emyaka nga 20 ogwo omulimu looyo agukola era nayimirirawo nga watta kakati faamu ya Lukwago okubeerawo kwayo erina emisango gye balina okuleeta bwe bagireeterayo ne bagiwandiika mulimu gyatawoza by the way nze n'emisango ng'ena ngimanyi yagigoba ngimanyi bulungi nnyo yagandikula omusango nga bw'oguleese bwe gutugutunuddemu tetujja kuguwangula gutwale giri egi ogumu nagulimu naluga nti bwe tetusobola kuguwangula genda kakati bw'abanga agenze eri bagamba nti baleeseyo omusango n'aguwolereza mu professional aba mutuufu kubanga gwe mulimu wabula kati kyenyiza omusaba kyemma musaba Lukwago va mu bwalooya eno ye road mayor ate era ababbi betugoba ate mwaba bawolereza lofaamu yo gwaba bawolereza ate mulimu ebintu biringa bya mirundi esatu mulimu ebintu biringa bya mirundi esatu bwana Wamala Lukwago ayinza okuba nga mukyamu naye si buli gwotutte mu kkooti ndi mukyamu ekyo kituufu ekyo kimanyi oba tokimanyi ekyo kituufu bwe kiri bangi nnyo abali mu makooti nze nagamba abantu nga tuli mukyalo ewaffe nagamba abantu nga tuli ewaffe mukyalo eyo ne bagamba naye nti si buli azze ku ttaka nti mubbi nga tebaagala yadde ekikola ki kukiwulira ne mbabuulira negezaako nitwennyonnyola ne mbagamba ettaka eryo muliraba nti ettaka libeerawo abaana ne bagenda e Bulaaya okusoma ne bazaalira abaana e Bulaaya naye nga ebiwandiiko bye babirina naye nga waliwo ekiwandiiko ekigamba nti Kaloole Sulaimaani ne Kaloole Sulaimaani kizito nti tukuwadde ku ttaka eryo mu bulamu bwo kitegeeza kuba ofiira ngaokola ki so Kaloole bw'azaala abaana Sulaimaani bw'azaala Kaloole ku ttaka tamunnyonnyola nti wano bampaawo mu bulamu yes nange neezaalirako abaana nange sinnyonnyola sikimanyi anno kankuwa ekyokulabira ku kyali kya kitange omuto taata nga agamba muganda wange Muhammad baaba nti ajja akwagala fe tekiriko okubuuza ngamba ki navuga akagaali mangu nnyo nga ndi w'amata Muhammad oze nti kakati enkya tugenda wajjajjaawo onoosula wano oba onookerako nze taata ajja kukeera nenzirayo ku makya nenkeera oyangwako tugenda kusalirayo ejjuma saawa 2 yamaliriza akola ebibye ku saawa 3 nitukola ki kagani tukavuga nga tuli bukomero maliwe nituyingira ekanziira nitusaala
tumala okusala kwaffe ne basoma tuzeeko ekyemisana tukiridde bulungi nnyo enkoko tugiridde n'ekyeggulu tukoze eki kakati jjajja asule mu kiteeri naffe tusuze eno nze nasula mu ddiiro waliwo ekisenge kya taata mwe yasula ejjajja alina ekiki n'ensula awo mu ddiiro kati olutalo lwe nawulira ekiro lwali lunene nnyo jjajja ne kitange Muhammad Mayanja mufu twamuziika agandi Muhammad tozimba waawo Muhammad tozimba waawo si wawo awo nawaawo abaana bange abawala jangu ozimba eno waggulu tozimbawo era bwe twali tugenda naga muganda wamuwulidde bwoyo bwati bwayogera ebibyo bwe tebikomaawo ayozanze ku bwongo naye ekintu ekyo kyasigala mu bwongo kati liba teriribuusa jju myaka si mingi nnyo giringa 6 emabega jjajjaffe bwe yafa kitaffe n'ajazimba mu ttaka awo era wazimba mu ttaka awo baganda bange bazaala naali batwalako n'ennyumba mweri era nga bwe tuba tufiiriddwa bwe tutusiza emiki kati ngenda okuddayo gundi aŋŋamba nti naguze ente ziri eyo naye abasajja baligidde nemugamba guze ente ziri dda teziri bukomero waziteeseewa anti wali ewaka nemugamba isima awantu awo wali esonyiweewo awantu awo si waffe naye tekyakifaako era tekyamugenda mu bwongo okitegeera kati nga tujja tutuuka ekiseera nga isima muganda nga afa yasigalawo nga omwana wa taata oli omuto yenna nnyini wano lina ettaka yeeka zirenga 15 yenna nnyini z'olwo kati bwafa abaana bajja basitula olutalo kibi kyawo mwanyinaze ki nembagamba ne mujje tutuulemu nembagamba ne nti baana baganda bange nti mulekerawo okulwana entalo z'abakadde bammwe nembagamba wano mumanyiwo nti waffe nembagamba si wammwe nembabulirira mu 7 mu bagwali 7 mu bwe gityo najja ne kitange wano olutalo lwaliwo nalulimu naluwulira I didn't contribute sina kigambo kye nayogera naye naluwulira bulungi ne lukomekeza naye mbabuuza lwaki kitaffe azimba wano nga jjajjaffe afudde kikyabalemu okuddamu naye mbaga ebbanga lyonna kitaffe jjajja lwabadde wano taata teyazimba wano naye olwafa omwaka ogwaddako yakola ki lwaki ne mbuuza lwaki abadde talina nkolagana bannyina baziika ku kijja eki kimu naye nze nasookayo kubanga mmanyi entalo ezibeerayo nensinganawo sengange senga oli otya mwana wange bikirimu naye nga senga nomunayinzi ze wano okuziika isima musirikale afa sirikale tayinza kufa olaba statement eyo kitegeera naye gwenza okuziika afudde nemuganda ekyenkwetaaga ekinjagala tanka y'amazzi eyo nantunuulira bwati naye nagamba Muhammad ni mutabani wa Sula nkumanyi toli mwana mubi ne Sula musajja mulungi olwo nkubire ne kitange mangu nnyo tusingagane kakati ebyo ebintu bibeerawo abaana bato bange mu butamanya wano waabwe naye nze mmanyi siki era si waabwe kakati ebintu bwe bityo si buli buntu nti buli muntu gwaleeta guba mutuufu naye obuzibu obuliwo nti kati tetukyalina sisitimu etambuza bintu mu butuufu bweyabyo kubanga amazima g'ebintu gyegali ne jjajja asala ekintu ng'akimanyi nti amazima gali sigenkoze eki naye wano wenfunira kyova olaba nti gavumenti ziri zajjangawo ebizibu byabano abajjaaji baana basomera mwana yafunye sikaala bulaaya mwana jjajja asula kololo ebbaala gyanyweramu jjajja nabeera comfortable tawerera mwana ennyumba agirina mmotoka y'omulimu agirina mmotoka emutwala mu kyalo weeri olidde bazifuna kubanga kijajja okufuna olidde ng'anoonya mu nsi mwakola ki kati ebyo byaggwawo tulina bakada judges kada judges ye wamala mutabani wange kangereze kugwa abantu bajja kunyiika abalala wamala mutabani wange mwana wange nti omwana oyo mwana wa mulwanyi waffe yasoma kimateeka judge nti yakagenako kaji diploma agirina ngamugamba nti kakati ogenda bulemeezi naye agenda yeeno tulina yeekaazi 8 luli nesikola mayiro 20 gali kakati tosobola kujjawo kituufu kyova olaba n'obuzibu bonna mu nsi mwebuli mu state council bujja kusigalayo mu minisita bujja kusigalayo ewaffe mu byalo bujja kukola ki kubanga enteekateeka eno wamala yavaawo
yenteekateeka eri mu bakanso tewali baana bajja mu kanso nga bazze kukolera baki kyova ola nakugamba lwaki mpa omusajja ono osemuju respect statement gye yakola yali campaign manager wa Mugisa Muntu nga yewuwe era ne bava nomuvuma nga bamuyita na Munyarwanda tewabiwulirako Kanyarwanda ako je tumanyi kasajja Kanyarwanda akagenze kwenangana ne semuju ne Mugisa Muntu bamuwangula bamuwangula teyabeera satisfied nakola ekibiina ekirala bwe yawangula kiri teyakivaamu naye olwamuwangula yakola ki semuju yabaga nti sigenda twakoze campaign batuwangudde kakati ebyo byetubulamu luli we twawangula tetwavaamu ebyo byetubulamu nga bannansi naye si bipya byaliwo tugenze tubijjawo bujja mutabani Kyagulanyi kikyayolekedde mu kaseera kano kuba bangi nnyo okwetoloola eggwanga lyonna mpijiwa bawakanya engeri kaadi gye yagabiddwa mbaga kakati Kyagulanyi abantu bawadde kaadi omuwendo munene ekikyeraliikiriza bawadde kaadi abasinga obungi bajja kufuna ebifo naye bano abantu balina okwegendereza ennyo nabaga Kyagulanyi tannaggwesaako omulwanyisa oweegendereza manyi wabeerawo omuntu ne waba mukyamu ne waba si mukyamu naye nga yaliko onti omwegendereza fe we twabeerera mu Lukoola ng'owaayo obulamu bwo bugende Museveni asigalewo essaawa ne bamala bakikugamba akikugamba omuyita mulalu naye otegeera gwamala naye wali gwe weesalirangawo nga tekiriko na kibuuzo omusajja yakola statement yantiisa wano musajja muganda Kayiira ng'afudde yayogera ekigambo yaga leke naawe omusajja afa abadde ajja kutawanya omusajja waffe ekyo yakyogera musajja muganda mulamu waali akyaliwo mulamu naye ndudde omulaba njagala mubuuza statement oba gyakyayogera akyagiyimirirako nti naye yakyogera nakati asobola okukkiriza omulala afa omusajja ono asigalewo webale nnyo kakati ebyo byebintu ntu waba akyaliko omwegendereza musajja yayogera kigambo bugambo wali nga zeeru amata ewaffe Ssegamwenge nawulidde obusajja bwa Museveni Obunyarwanda buli wano tujja bo tunulanga envunza okitegeera naye nga muba baali bazze abajjanota baalimu ko mwali omukulu Lwejema yali gundi yali mu Lwejema ne Kagame yali oli ki statement gye yayogera eddakiika 3 yali mufu Ssegamwenge lw'amata kakati omuntu bw'aba kwali weegenderezanga nnyo era si buli kibuuzo kye bakubuuza tulina okukyanukulira awantu oyinza okwanukula ekibuuzo awo n'otovaawo kubanga babategeera kirala saawa eyo kakati mulimu abajja okufuna mulimu abali bita nkoze nnyo naye nga bwogenda okuweeyinga ng'okuweeyinga naawe ne weeweeyingamu nze noono ani asinga ekyo toyagala kireeta ku minzaani tulwanira struggle nti ndebe ani asookamu waliwo akokulabira nayogera emabega eyo kaali ka muzanyi wa mupiira yasamanga 11 bamitanga Dennis Obua Dennis Obua era kyekimu kyenagamba abantu kankiddemu nanyiigira muganda muzeeyi wange Bidandi Sali kulemesa Obua kusamba mupiira na Ashe Mukasa 79 twali tuleeta ekikopo kya Africa Cup of Nations naye olw'efitina n'ebiriwo n'ayita Mushenze n'ayita n'Issa abiri wali ku 11 gwe baawa ekifo jangu training yagaana okutraininga yavuga eggaali empaka ku poliisi ensambya n'agenda mu maka g'Obua n'ambuuza taata ati kiki banga entraining nga bwe yeeteeka mu bigere tajja mu by'Obua lwaki mumpadde nannyini kifo ekyo mutuufu wali Obua namuga genda training tebampadde mupiira era yasamba teyasamba bubi kakati abantu abali mu meriti eyo tekyakola ki omuntu bamuyita ajja training tanza kubuuza nti wamala asamba wano abadde ki injale oba chances oba mpulugu oba tomera mbitsa zibampadde zimundeke bakoze eki mwe muvudde okudobonkana kw'ensi n'abantu okukola ebitali biki n'okukola nga statement ezi excitement bantu bali excited n'akola statement okusinziirayo waakola ki waayimiridde kubanga abantu abasinga obungi wamala
tusala Kampala Road 86 tufunyeemu tuli bulungi kyova olaba abamu excitement Katonda omukulembeze bamuyita Katonda eyo excitement yekola ki yereeta ebyo nzaani atudde mu kino nzaani akoze eki atudde mu kino twali mu mbaasi eyo newajja mu hoteri nga nnungi newajja omusajja nga yambadde bisando muzungu ayambadde short bikyawo nayingira sajja nekimuyisa bubi ne bano abasajja tebawalibikoteza verispe nemuga nti oyo bw'atuula wano tewali kipiya gwe kyolowooza bw'abeera wano waali yazze kulaba bisolo nakusula wano wano si wa bbeeyi era ku lulwe musajja yambuliza egindi awo egaba si gaba ize tegaba luzira yambuza buno obwato bwani emmere zayuga emmere zayo yambuza bugagga kyalina obwato emmere za Uganda esatu amini zeyagula zetuyimiriddeko muzungu yambuza obwato bwani mugagga kyono mugagga who is owning this boat ni muganda this emmere zaffe zigenda kisumbu bwaza nzawo nali nteekawo kirala sisemba nakyo siswala kakati ebyo byebintu nti omuntu abeera awantu nga bwolabanga ekyebbeeyi olwa nga si kyaki si kyabbeeyi ekitegeera wamala so ezo ze zimu ku nsonga zetulina okutulamu Katonda n'atuyamba ne tudda ku mulamu ogwo kubanga omulamu ogwo tuguvuddeko tutunuulira lubuto lwokka kati bano bonna NRM DP NUP ani bonna baga zekasitantuuka wali oba Kyagulanyi ali nkyawanze era ekasitantuuka wali nenfuna kyenjagala ekyo kimala yamanyi tambuulire yagaggawala ddaka kati nze nafiira wano kyova olaba abantu abamu abasinga obungi gendo banoonye bangi nnyo abadde mu system y'NRM bali bweru bwe yafuna opportunity ennyonyi agendere ku Asalemu agenda n'agenze mu butuufu olw'opportunity muno abaana badde balinyalinya ennyonyi zino zigenda abagenda mu fast whatever mulimu gumu gwako wano ng'agenda kusaba butuuze nga yeebeerera eyo tiyakirowoozangako akati wamala ebyo bimu ku bintu bye mulina okusabira ensi gye mugenda okusigalamu mmwe mulamwe mutuuka okutuukako eno mulabe ku nsi egenda okukola ki naye n'ensi gye tulimu olwaleero yakyusa nnyo emiramwa neteekateeka omuntu ekatweka embi byebintu bino byetulaba ebyobuvuyo bino olwaleero abakulu tetujja kusukkawo wano tujja kudda tulina story gye twetegereza gye tujja okudda nayo General Moses Kainerugaba n'emitwe engeri gy'abikolamu shakings up intelligence Major General James Birungi eyali akulira CMI by then yaddukira e Burundi eyo na biki naye gye biggweredde omukulu yamuyizeeyo n'amugjayo n'amukwata agamba alina byalina okunoonyezaako n'ebintu ebirala emivuyo gye yenyigiramu n'okugaana okuwa intelligence amawulire matuufu kuba story ya Nnyuvu katujje maaso ke atakumya mpeera watukumire Uganda ey'enkya